Ibadde essanyu jjerere Uganda bwe wangudde ekikopo kya Africa mu mpaka za golf eza zooni ey'omukaaga omulundi gwayo ogusookedde ddala mu mpaka ezibadde ez'akaasa mmemme. Uganda erumye n'ogwengula okusobola okusuuza South Africa obuwanguzi ababadde bakulembedde empaka zino ku lunaku olwokubiri. Uganda yasooka okukulembera ku lunaku olwasooka ku lwokuna wabula ebintu ne byononekera oluvannyuma era kubadde kulwana masajja okuwangula. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa golf mu ggwanga Kiryowa Kiwanuka, entuuyo za Uganda mu kutegeka kyaddaaki zivuddemu ekirungi bwe bawangudde empaka zino omulundi gwabwe ogusookedde ddala. Kiryowa yeebazizza gavumenti eya wakati olw'okubasuula omukono, ekintu ky'agambye nti kibasobozesezza okutuuka ku buwanguzi n'okutegeka empaka ennungi. They've been appearing on schedule. They've been going to eat on schedule. They've been going to sleep on schedule. I've not had any of my boys indulging in any kind of alcohol. I know some of them do enjoy this, but none of them, since we went into camp, they have been out here doing just that. Ye kapteni wa ttiimu y'eggwanga Adolf Muhumuza ategeezezza ng'okujja obuwanguzi ku South Africa bwe kitebadde kyangu. Ng'omukisa bwe gwandibadde eri Uganda, abazannyi ba South Africa Tegan Guche n'owa Namibia Ndlenga bafuumuddwa mu mpaka zino oluvannyuma lw'okutuuka ekikeerezi ku makya ga leero era ne bagaanibwa okuzannya. Frank Serugo, WSTV, Kampala.